Yes, agakagwawo essaawa zino ampuliriza amawulire malungi si malungi. Waliwo akabinja oba kayite ka gurupu ak'abantu emitiyana akeegasse kano nga kalimu ne bishopu mujjukira bishopu Tomusange ono yali ayagala kaadi ya NUP teyamuweebwa kati ogenda kutya abantu ogenda kutya bannaddiini. Waliwo omuwalimu eyagamba ngati mwami Kyagulanyi mugende mu mulonde ne bwoba oyina mulema muweke ku mugongo kati gwe sirikira ogenda kulira. Lukwago Ssemuju bannange waliwo olukwe ku Bobi Wine ne Sseggona akali amagwa ne Mathias Mpuuga. Kati embeera nga bweri mu State House Sseggona gye boolekedde wuliriza ebya Joyce Baagala ampuliriza ogenda kutya abantu bano. Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'agenda ku kizinga ekimanyiddwa nga Nsajje mu Kkoome. Wuliriza waliyo ettaka lya mayiro 600 nga lya Ssaabasajja Kabaka babadde baagala dibba. Baani ababadde baagala okutwala ettaka lya Ssaabasajja Kabaka? Ebigambo bingi wabula bino byonna nga tubiyingidde mu ggwo mpya nja kusaba otwegatteko nga sinaba kubeera nga neeyongereyo. Sooka owulire Bobi Wine tukomewo. Bya mukaago ne Bobi Wine. Bobi Wine asobola owangula Museveni mukalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu omutonzi wa ffenna yamusitula. Omuntu wa trending abamuyita Bobi Wine ya trendinga oba omwagala oba tomwagala ya trendinga ye bwe bibeera musajja muno bwakusinga ekifuba kikkirize. Now Bobi Wine had actual, even before all this politics and stuff, like he's the guy who said something in the ghetto and the whole of, you understand, like the whole of Central knew it in a day. If you said it at night, by morning, like everybody knows Bobby said this and they all follow. You understand? Bobi Wine is our brother. He's young, he's energetic, he's got vision for Uganda. Young people will be scared to commit mistakes when they are in power because they will know that those mistakes are going to follow them for a very long time. They are still young. Bobi Wine is not a person in this election. It is an idea. Bobi Wine, mukama yamuteeka mu kibana ekyatate kambalala. Njogera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngeraageranya Bobi Wine ku Kabaka Daudi. Mu bulamu bwe nga omuntu Bobi azaakola ebyenjawulo ebyewuunyisa. Wano waliwo politician yakyasigadde mu ggwanga muno okujjako Bobi Wine Teri. Kubanga Bobi Wine yabalema. Enjaga bweba bwoginywa n'ofuna amagezi nga ga Bobi Wine eno njaga gye kutandika ngiteeke mu byendya. Nze ebintu Bobi Wine byakola gati bimbalako ekyewungu ebirengamba nebino cowboy kirina okuwa muzoyi kyaki. Omuntu yenna ayisa amaaso mu Honorable Kyagulanyi kyoyogerako batukimanyi. Omwami oyo ayina amaanyi. Ensi emwagala. Tulina okukikkiriza nti amasannyalaze mu kiseera kino oba oyagala oba toyagala galiwo Honorable Kyagulanyi. Abantu bali ne Bobi Wine ebiseera biri ne Bobi Wine naye n'ekisingira ddala obukulu ne Katonda gwatunuulidde amugamba mwana wange kyekiseera otuukirizeyo bye nakutuka. Bobi Wine oyo mulaba yajja abavubuka ku ludo n'abatwala ku ballot. Njagala twebaze His Excellency President Kyagulanyi okubanga abaana akyabakutte. This is Bobi Wine, very down to earth, laid back, very pleasant. You can't believe the kind of that guy. He could very well be the future. Nkomekereza mbagamba nti bannange twegatte ffenna tube wamu tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutikinge n'abadde talonda genda kalo gijjeyo genda olaba omulwadde genda olabani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tikinga waneeno otambula ogende mu buliri bwe tunaalonda ekyo enkyukakyuka ijja kujja nga tetulwanyi tebaba tutte mu nsiko tebaba tutte simanya kugenda kuyekera wabula nga muli wano mulooza akalulu akali fair and free. Allah jakkatuwa oyo ye munene wa madhalika ala Allahi yasir. Maaso ga Allah teriyo kinene. Saba Allah wakitiibwa atuwe enkyukakyuka ennungi n'obumu wamu n'obukwata empola. Allahumma amin. Olwo mba nsimbudde mba nkoledde mba ngenda kutolontoka kati mpuliriza bulungi nnyo mukwano gwange mpuliriza angoberera wuliriza. Ntandise n'omukyalo ono n'atongo Christine
abangi mumumanyi abali mu bitundu ebyekatabi eno ne basaidiz eri Ntebe era eno yewaali ensolima ey'embwatekama eyajjira mu DP n'etwerimbikamu obutambi nabukuzannyira wano ng'omusajja oyo agamba nti fe aba DP twerimbike mu NUP akaseera kanaatuuka tuveeyo lumu tugisuule kati wuliriza omukyalo ono naye gy'abeera ono y'omu kubafuna kaadi eya NUP bw'afuna kaadi eya NUP n'amanya kiwedde kati mu mbeera eno be bataawa kaadi ate omukyalo ono bakampeiningira era ng'ono agamba nti balonde bali abatali ba ambuleera wuliriza ye wa ambuleera era bwe balonda bali abatali ba ambuleera kiba kiwedde nga kitegeeza nti ono naye y'omu kabinja kali ke baasuula akakiiko kabyaffaako ebyokulonda keetegereza naye nga bw'omanya empulunguse tezibulamu ono yali talina kubeera ng'afuna kaadi yaffe wabula amawulire genfuna simanyi oba gano matuufu oba si matuufu nga bwe baakoze Saazi Godfrey ow'Eggomba eyagenze wa Jenosale ne bamuggyako kaadi ne bagiwa Flavia Namulindwa mbu n'omukyalo ono kaadi yamuggiddwako oba kisoboka oba tekisoboka sooka oli amawulire gano akatambi nkomewo. Nantongo Christine kansala okuva mu bitundu by'e Katabi naye kaadi emuyise mu ngalo bw'etyo nkiddemu. Nantongo Christine eyaweebwa kaadi ya NUP mu bitundu by'e Katabi naye kaadi emuyise mu ngalo oluvannyuma olw'okuvaayo n'akampeiningira omuntu eyammibwa kaadi akakiiko kafaako ebyokulonda aka NUP ye asazeewo mu kampeiningire ekitegeeza bw'atyo n'agamba nti bw'olaba mmeeya ng'alina ambuleera tomutiikinga wabula tiikinga oli owali ssaawa bw'otuuka ku ye Christina Nantongo ng'otiikinga ambuleera ekyo nno kikyamu era kantwala omukisa guno okwebaza akakiiko kafaako byokulonda okugoberera abantu bano ne mubateekako amaaso abiri akakiiko kafaako ebyokulonda naye kamuggyeko kaadi oluvannyuma olw'okukayisaamu amaaso mujja kakasa ke bayita akaliro tambuza vidiyo. Kati Nantongo ono y'omu mbalya mu lulime ne mu luzise ekibiina kyo nga kiwanza omuntu eddusu ne kigamba nti gundi yatukwatidde fulaaga n'ovaayo mu bantu emisana tteke n'ogamba temumulonda kitegeeza oba nsolima mpuliriza bulungi. Kati njagala nsooke nkuwa omukazi ono mu bigambo bye ng'ayogera n'okukkaatiriza ng'akampeiningira gwe bataawadde kaadi bawe omulala oba wammeeza. Era nga ku mulundi guno baana yesaba muwe mmeeya wange akalulu akabonero ssaawa baamutujjako naye obulamu tebwasigala kyekibi naye nga mbasaba bannange bamutuuka ku mmeeya mutikinga essaawa nange nja kubaawo kwolwo olunaku lwe bagenda okunonda wamu naye bamutuuka ku Nantongo Christine banaye mulabe manvuuli neyanzeege Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nantongo Christine kansala okuva e Katabi eyo ekyasinze okwewuunyisa ennyo omukyalo ono alina omukolo omu gwe yabaddeko n'akampeiningira omuntu Nuupu gwetawa kaadi omuntu oyo nga ye mmeeya w'e Katabi eyo n'atuuka n'amukampeiningira ku mukolo. Ekyo kiba kiraga nti ono Nantongo Christine ono si waffe naye era yeetaaga enkola y'emu era neekolebwa ku ye eyakolebwa ku Saazi Godfrey ow'Eggomba kaadi n'emuggyibwako kubanga kino kye yakoze tekiri mu mateeka ga kibiina tekikkirizibwa mu kibiina tekiri na mu mpisa za kibiina. Tandika campaigningira muntu ira kibiina ira gwe kyawa kaadi ate nga gwe kaadi baagikuwa bannaye ekibiina kyaffe yesomusha okisanga mu NUP olunaku olw'eggulo nakukoledde akatambi nenkutegeeza nti bakansalaze abakwata mu 10 n'okusoba bano babadde bamaze okwesonseka mu kibiina ekya NRM era nga ssaabawolereza wa gavumenti amanyikiddwa nga Kiryowa Kiwanuka ono yavuddeyo nakakasa ebigambo bino era n'abamu ku bo bakansalaze baavuddeyo ne boogera mu meeting eno eyatuuziddwa wali ekyaddondo ku kitebe kya NRM ampuliriza emisana tteke nga si budde bwa kiro. Ono yaŋŋambye ebigambo ebyo wabijjeewa akatambi njagala okatuzannyire abantu abo mu maloboozi gaabwe nga beeyogerera nti basaze eddiiro ate ne bava mu NUP ne beegatta ku NRM. Tofaayo akatambi ngenda kakuzannyira nabadde olunaku olw'eggulu saagala kuzannya maloboozi g'abantu bano kubanga banyiiza bamenya emitima. Kiruma nnyo okulaba omuntu gwe mwesiga naye ng'essaawa zino yabasaamulizaako ettoomi nga kino kitegeeza nti ensolima zikyalimu
wadde akakiiko kaffe kakola obutawera obutasamuka obutasamu oyo ampuliriza abantu bakyalimu Emitiana akabondo keyegasse akalimu Joyce Bagala ba Bishop Tomusange n'abantu abalala mujjukira Richard Lumu bano bonna beegasse wamu okulwanyisa enkyukakyuka mu lwatu emisana tteke eya Namaddala. Abantu bano ngenda bakuwaako mu maloboozi gaabwe owulire omusajja Tomusange batuuka n'okumukwata nga yeefudde alwanirira enkyukakyuka, nga yeefudde alwanirira omuntu wa wansi, nga yeefudde aze ku kitebe nti okutusabira essaala, wabula bw'ataafunye kaadi baganda bange omusajja yafuuse ettabbu. Era ono agenda ayita mu bantu b'Emitiana bonna nga bagamba nti omubaka omutuufu ye Joyce Bagala. Wabula mwenna mujjukira Joyce Bagala bye yakola ku kibiina, bye yakola ku NUP, bye yakola ku pulezidenti waffe, bye yagenda ng'ayogera emisana n'ekiro nga bwawaana mpuuga, nga mpuuga bw'atabba, nga bw'atasobola kubeera nga yeyawula ku mpuuga olw'okubanga mwami Kyagulanyi amugambye nti oli yabba ssente ez'omuwi w'omusolo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga sinaba kubeera nga mbikutuusamu, vidiyo sooka ogimpeera ekigalo. Bw'omala ogiwa ekigalo sooka owulize ebigambo bino eby'omusajja ono. Nopo mu State House yakwatiddwako nnyo. Timwagoberedde abadde molo munopo ensonga endala kagurupu ka DP kana akajja mu Nuupu mwe muzze mukagoberera nnyo. Kagurupu ka DP akajjaako abajja ababadde n'obuwulize badde basigadde mundoza babiri Nambooze ne Rutamaguzi. Rutamaguzi yakajja kale naye nga kadipi bwe kajja kakabuloko akakabampuuga Basegona ba Nambooze Muwanga Kivumbi wa Macha nti mwayogere ku kintu mudongo nga batunuulira tewasoose okulaga byenasoose okulaga mpuuga bwa kola yebi yakola byayita eby'ettendo jukira ekibiina kyali tekinaweza na mwaka mu palamenti abantu kye bataagoberera omunyago ogwo nga n'ekibiina tekinaweza mwaka mu palamenti Puga ne boogera bingi ne boogera bino ne bagira bwe bati n'atuuka ku kaseera ak'okugenda okwebaza ekibiina ekivaayo ne position ti omubaka wa Nuupu tetumulaba ku mukolo ku arena wali ekitovu Segona n'akwata ekkubo n'agenda bunyomi era y'omu ku baali aboogezi abakulu n'agamba ekyokujja wano kiba kyekinanyimisa bendera baginyime kakatika bakimumi Joyce Bagala n'akwata ekkubo n'agenda n'agamba banna mu mbeera y'emu abagoberera omukolo ogwo nga abanoopo bonna abalala ng'ogyeko abo tebaliiyo naye ab'NRM ne bagenda ku mukolo ogwo baali bangi ku mukolo ogwo ate Solomon Serwanyi wa komisona bonna NRM tebaaliyo gwe waabeera gwe kubanga ampuliriza mwami Kiddu byannyonnyola oluusi abamu abantu baffe olumu balwawo okutegeera gwe okoze omukolo Magala nga otaddewo n'okusaba Magala wa Church of Uganda era otegese okusaba mu kusaba okwo munnanga Abakatuliki be basinze okubeera bitundu 8 ku buli Abakristaayo ate waliwo nga 10 ku buli 100. Omukolo ogwo gwennyini yalina okubeera omugenyi omukulu yali Katikkiro wa Buganda anti badde enzija bw'omaze ekyo nga Abakristaayo tebazze Bakatuliki be bazze mu bungi gwe wali oyise Bishop Bukome kajja akulemberemu mu kusaba okwo tazze bw'atazze agambye atumye Sabadikoni Kakeeto naye tazze Kakeeto naye n'atajja n'atuma omubuulizi Kasali abawulizi abatugoberera simanyi kakati oba ekintu kyembawa eyo line ya church then ku mukolo gwe gumumpuga gwe yakola n'ayita Katikkiro okuba omuki omugenyi omukulu Katikkiro teyagenda n'atuma oba Pokino
yamaliriza kati nga buli omwanga mpeera n'ebitaano ekyo kintu Sseggona mwe yali ne Joyce baagala mwe mubadde mulowooza Bobi Wine akole ki tudda ku loyalty kyewagambye kigambo loyalty kyenayogeddeko abaagenda abo baali bagenda kubugiriza omunyago gw'obukadde 5 bonna bebigambo Nsiriko yayogera ku mukulu nga Nuupu evunaana obuli bw'enguzi obuziŋŋamiza eggwanga lino lyavulira ku kati ate bajje ku mukolo gwo ogw'ebitaano tuveeyo eyo tujje wano Emityana mune Joyce baagala beddira nakutegeezezza oba nakutegeeza nti Sseggona bwe yammibwa kaadi amangu n'embiro yategeeza yafuna essimu okuva mu State House Entebbe emugamba nti tofunye kaadi nga mawulire mabi kati muzeeyi akugambye omusajja ono okufuna essimu ng'eva mu State House wa Mwami Museveni kitegeeza yali Moolo yali Mbega yali Nsolima era ekibiina kya NUP naddala akakiiko k'ebyokulonda baakuba tooki ne beetegereza bulungi nga mu butuufu bwe baakuba kyekyali ekinyusi kubanga okuva olwo omusajja ono ebigambo byayogerera ekibiina amazima ga Katonda mu ggulu si birungi ebigambo byayogera amazima ga Katonda binyiiza ebigambo byayogera byonna bya busagwa nga bikulaga nti abadde alina ekigendererwa ekinene ng'omuntu abadde alina missoni empanvu ddala ddala munda mu kibiina nga mwabadde agirukira naye nga tetumanyi era obusungu bwe yayolesezza bwayongedde okumala eggobe mu kibya ne bwongera n'okukakasa nti ekyakoleddwa kyabadde kituufu bw'ogenda mu maaso n'abamuwolereza kuliko bamugaati gwa bbata kuliko basajja balwumushana kuliko abantu bassemujuŋŋanda kuliko abantu bonna abali sayidi eri betumanyi be bawolereza Sseggona tekuliko muntu n'omu stakeholder e Busiro East ali credible avuddeyo okuwolereza Sseggona abaffe twebuuza lwaki abantu bali bokka abali ku sayidi eri mu State House amasimu gye gava lwaki be bawolereza omusajja ono ate nga bonna bakimanyi nti abadde alwana kujjako Museveni kati State House ekubetya essimu ate enyolwa era ng'erumwa olw'okujjawo omuntu abadde abavuganya abaffe nabategeezezzaako akabinja kali Emityana kakutte wansi ne waggulu era ng'akabinja kano kalimu Joyce baagala mwamuwulira luli bwe yayogera n'ategeeza bagenda kujja Emityana batuyiseemu amaaso bavume bawemule oyo ng'ategeeza pulezidenti waffe Kyagulanyi kubanga yakimanya nti mwami Kyagulanyi bw'anaagendayo agenda kulaga omubaka Nabbosa kubanga ono omukazi bye yakola byonna ensi ebimanyi byali bikyafu nnyo yavuma yavoola yamenya amateeka ne yeegatta n'abalyake abali b'enguzi nga NUP ebyo si byekkiririzaamu jjukira nti bano babaddewo nga bazannya politics ow'okulya ewa Mwami Museveni ow'okufandingibwa nga tebakimanyi nti ffe bwe twajja mu bya ddala abaasigala nga bazannya emizannyo egyo gyonna egy'okulya ensimbi y'omusolo kati essaawa zino ze Nsolima zennyini era bye bakolimira NUP ne bagamba nti ekoze bubi sooka owulira akabinja kano Emityana akakudde enkundi akasitudde ejjembe kati akabinja akabatafunye kaadi Emityana kaweze kalimu Bishop Tomusange yegasse kubaagala ngenda kuwa n'amaloboozi wano kalimu Joyce baagala yennyini kalimu NUP Emityana si bamativu abakulembeze b'ekibiina kino Emityana tebakkaanyiza na gyamubaka wa pulezidenti atuula Emityana Kyagulanyi bamugambe nga bulijjo mu nsiko olina kuyita mu nsiko mutale bannanuupu bagambye nti lwaki mumutwala mu ttale lwaki temwagala ayite mu kibuga okusinziira ku amyuka pulezidenti Emityana Prose Mwanjuzi olukiiko olw'ebyokwerinda Emityana basazeewo Kyagulanyi ekibuga Emityana akiyite mabbali tageza n'akiyingira tageza n'akiyingira bali kati twabadde tutegedde nti ekibiina kino kyasabye okukozesa ekitundu ekyokusaza ekisaawe ekyokusaza Emityana babadde basabye bakozese kusaza Emityana n'oba ogenda kusaza bali
bannakibiina kino babadde bavudde ne bagamba nti poliisi ate ebadde musindise busuubizi ekyo kyebadde tekinnabakakasibwa wabula bamu ku bannakibiina nga bagamba nti naku ssaza babadde tebaagala agende busuubizi wala nnyo okuva emitiyana mu tawuni naye ng'okusinza ku bannanno bagamba lwaki yetayita mu kibuga bakandideeti abalala mubayisa mu kibuga etisooke lwaki Kyagulanyi ye ayina kuyita mabbali nga bigenda maaso n'okuleka nti byetambula kakati bagambe nti nnyina enswera naye era nga tukyali emitiyana kakati emitiyana wano bigenda municipality kaadi yagenzebwa Zaake Francis Mitiyana municipality kati awaliwo omulala eyajemye bamuyita Patrick Mugisha yabadde Sentebwa district emitiyana era emitiyana eyo asinga kweyita omunyarwanda wa Kabaka Mugisha Patrick yabadde Sentebe against Zaake bombi ba Nuupu Woman MP Joyce Baga tebamwadde kaadi yarangiridde ddala yayambadde ali against Prose Mukisa Mitiyana kakati omu ku babadde baagala okufuna kaadi ey'ekitundu ekya Mitiyana North Bishop oli gumumanya atabadde atera okusabira NUP Bishop yanyize bamuyita Bishop William Tomusange bifaaki musajja watu yanyize kaadi bagiwadde Isaac Tomusange ekitundu ekya Mitiyana North constituency yanyize yegasse ku bano abatafunye kaadi kati akabinja akabatafunye kaadi emitiyana kaweze kalimu Bishop Tomusange yegasse kubaagala ngenda kuwa n'amaloboozi wano kalimu Joyce Baagala yennyini kalimu Patrick Mugisha kati kyebakoze bano okulumya Nuupu eno tiimu ya Nuupu emitiyana etafunye kaadi okulumya Nuupu kyebakoze Kintu Freddy eyaweereddwa kaadi eno mu maserengeta aga Mitiyana South waliwo mubaka lwekyali lumu ne mu Mambuka kaadi bagiwadde lumu owa DP banyize opposition Bishop Tomusanga badde asabira NUP Sala yanyize Joyce Baagala munyivu Patrick Mugisha munyarwanda wa Kabaka yanyize Richard Lumu oyo bagambye tugenda kuwagira toli wa Nuupu njagala kuwa ku maloboozi gano agamu kugenza udde okulabe kandi enkuŋŋaanya owulire abantu balina obusungu emitiyana Kyagulanyi walaga naye banyiivu mukko ono Joyce Baagala kakati bagenda kujja bagume bagenda kujja bawemule bagenda kujja bavoole bagenda kujja bakakkanye naye gwe ng'okimanyi ti ababaka bange bwe mba nondo omubaka owa Mitiyana South ngenda kulonda ani bwe mba nondo omubaka owa Mitiyana district ngenda kulonda ani Emitiyana South yabagambye nti mulonde Richard Lumu kyokka NUP enawo Kintu Freddy gweronda ababaka osirike Joyce Baagala Katonda yatuwa omubaka ono ye Bishop Tomusange bwati bwagamba Katonda yatuwa omubaka omukyala owa district asaanidde twagala okwebaza maama Joyce Baagala Ntwatwa olw'omulimu omunene gw'okoze mu kisanja kino kyokyalimu tukwebaza olw'okulwanirira emmwanyi tukwebaza olw'okulwanira ensonga z'abakyala weebale nnyo weebalire ddala Pal FM ekola eri omuntu wa bulijjo kati mbagambye nti akakundi ako kalimu Bishop Tomusange kalimu Joyce Baagala Patrick Mugisha bali against akakundi ka Zaake kati akakundi ka Zaake Francis mwe muli Zaake yennyini omuli Prose Mukisa n'abalala bwe bitambula Mitiyana tulinze tulabe kyekigenda okulaba kandi kivaayo nenga Kyagulanyi omukulembeze wa NUP ayingira district eyo olunaku olwaliro ng'atandika okutalaga ebitundu ebya Buganda nga ebigenda maaso n'okuba nti bitambula wenna ataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo tulinze tulabe okwetemamu kuno emitiyana NUP kugikolera oba nedda okwetemamu kuno kuyina kyekubagattako oba bigenda kuba bizibu byennyini okitegeera wona wosinza okuba nti otaddeko kati oba bigenda okoleka nti bitambula Mitiyana Woman MP abo bonna bowulidde balwanyisa mwami Museveni era beyita bannankyukakyuka era balimbalimba abantu nti be bakwatidde omumuli be batuufu wabula nga twamala ddoba kuba mu ttooki nga zino zonna nsolima kati wuliriza nakutegezeza nti akabinja waliwo akabinja akalala akali mu Lukwago kalimu Basemujju Nganda
Basegona, Bakasibante, n'abalala bangi bamabikke. Akabinja kano kaali kaweebwa omulimo. Era omulimo ogwali gwakaweebwa nga mawulire ga munda nnyo. Era nga bano bali basasulwa era nga baweebwa ensimbi okulwana NUP yonna. Si kulwanyisa Mwami Kyagulanyi, wabula kulwana NUP yonna. Buli gwe balaba alimu ensa. Era kyova olaba bano balwanye nnyo okulaba nga Alex Waiso Mufumbiro bamukuba bamuteeke ku ttaka. N'abalemerera gavumenti nebayambako nemukwata kifuba nemuteeka mu kkomera. Oyo n'abeera nga bamuwonyeeko wabula teweerabira. Ono yanominatingibwa akakiiko k'ebyokulonda aka NUP sore yavetingibwa. Era bw'atyo n'awangula ekifo ekyo eky'Ennakawa ng'agenda okubeera omubaka waabwe. Wabula ng'ono akyali munda mu kkomera. Ekyokubeera munda mu kkomera tekimugaana kubeera nga yeesimba kubanga ebiwandiiko byo biri bweru. Kitegeeza nti essaawa bw'enaatuuka muganda we, mukyala we oba balooya be baddembe okukwata empapula za Alex Waiso Mufumbiro ne basuwala ku kakiiko k'ebyokulonda ne bamuwandiisa nga candidate agenda okwesimbawo wadde ali munda. Kubanga bangi tubalabye nga bali munda naye nga beesimbawo ate ne bawangula ne bafundikira nga babatadde naye nga baawangula dda. Kati wuliriza, oyo yabalemerera gavumenti nembakwatiyako kifuba nemuteeka munda. Oyo omu owookubiri ye David Lewis Rubongoya. Ono tolina kyogenda kumugambako, tolina kyogenda kumugamba. Bamuvumye ebiwanvu n'ebimpi, ebinene n'ebitono, ne bamulengezza ne batuuka n'okumusosola nga bw'atasaanidde kwesimba mu kibuga Kampala. Era mbu ono si Muganda. Jjukira nti eddembe lya Uganda lyonna likkiriza omuntu yenna okwesimba ewantu wonna. Kasitaba nga wasula oba yapangisizaawo ggulu nga mupangisa naye nga munnansi aba waddembe kubanga mu kitundu ekyo mwabawangalira. Kati wuliriza, waliwo missoni ezitowa eyaweebwa abantu bano bonna. Gurupu eno nga bwe njikutegeezezza muganda wange Kakeeto, mwenna abatugoberera wuliriza nnyo. Twasazeewo twali tuli bakugula ambuleera wabula twabaliziddwa okubeera nga twawabuddwa Sekuyitale Jeno w'ekibiina kyaffe n'atugamba tulina kugula fulaaga. Mwenna batusonderako mwebale nnyo mwebalire ddala. Era tugenda kugula fulaaga mu kifo kya ambuleera. Twasazeewo kugula fulaaga okusinza ku Sekuyitale Jeno yabadde yatutegeezezzaako bw'atyo lwakubanga omukisa omulungi tubadde tunaba kubeera nga tugula ambuleera zaffe. Twasazeewo tugenda kugula fulaaga. Era gwe wenna eyasonda ng'osondedde fulaaga tukusaba otukkirize tugule fulaaga zino kubanga Pulezidenti yatugambye ayagala abantu bakwate fulaaga njereere. Buli walaga nga fulaaga ya Uganda yeeri waggulu. Jjukira omuntu bw'akwata fulaaga n'omukuba essasi oba omenye mateeka. Omuntu yenna awuba fulaaga y'eggwanga kategeeza kabonero ka mirembe. Era ono talina kukolwako kikolobero kyonna ekiri awo ekisaanidde okubeera ng'okikola ku muntu nga omutujju. Ono akutte fulaaga ye muntu abakkiririza mu ddembe ly'obuntu, ye muntu akkiririza mu gavumenti eriko, ye muntu akkiririza mu nsi ye muntu akkiririza mu bwenkanya. So Pulezidenti yategeezeza era ndowooza olaba gy'alaga yonna abantu bakwata fulaaga ku makubo wabula abantu bangi tebalina ssente zigula fulaaga zino nga kitukakatako ngaffe okwata essente ezo ze twasonda n'abasobola okubeera nga mwongera okutuyamba. Mutuyambe ennamba yaffe weri ku WhatsApp twongere okugula fulaaga ez'enjawulo tuzisindikire abantu baffe. Buli Pulezidenti w'ayita wabeere nga wajjudde Uganda njereere. Tetwagala kulaba ku tiya gaasi, tetwagala kulaba ku masasi kubanga bino bye byaviirako baganda baffe 2 okuttibwa abasoba kumpi mu 10 kirambirira ng'abaabakubanga amasasi baali bakuuma ddembe ate aba gavumenti ey'eggwanga Uganda. Kati wuliriza bulungi nnyo sooke nkutwale mu katambi kano ampuliriza. Joyce Baagala nkyamuliko nnyo. Omala okuwulira ebigambo bino engeri gye yayogeranga bwina afulumya omuzito ku mukyalo ono bwe yalinga nsolime wedde emirimu. Jjukira nti ono yeesimbawoko emabega nga NUP ne bakubeera ng'emuwa kaadi emirundi 2 mirambirira ono ng'agwa. NUP bwe yamuwa kaadi yayitamu, bwe yayitamu n'agiryamu olukwe ne yeegatta ku bampuuga n'abantu abalala ne bafundikira ng'ekibiina kyaffe baagala kisiiga ttoomi. Era ono bwe yalaba okulonda oba okuveetinga kutuuse yakomawo mu NUP naye ng'ali amaze emyaka 2 nga ne ku kitebe talinnyayo. Kaakati ono kaadi olwamumibwa ebigambo byagenda ayogera ebimu ku byo obiwulidde wabula sooka owulire ensonga lwaki bino byonna weebiri ate nkomewo. Baagala kye yakolanga yanyoomanga bunyoomi. Babayise ku kitebe gwogenda ku CBS. Nze nno kaadi si kye kintu kye nti obutafuna. Owulya statement zaabwe. Nze nno kaadi si kye kintu kye nti obutafuna. Era nze mbeera likiri obutafuna kaadi z'ekibiina. Sigiriimu mbu nno simanyi mpoga gwe mpagira. Era mujje bulungi Ssaabasumba yagenda okukulembera omukolo guno.
kubanga nze mpuuga mukwano gwange kadi sijira likiraze butajifuna kweni UP bwe yamaliriza n'agamba mumpita netonde nga bagambe nti mukomeewo twogeraganye ku kitebe n'abuuza nakola ki naye tabuuza ba kitebe oba tagenza ku kitebe si baabuuza ali ku CBS kwabuuliza nga nakola ki nze nakola ki mubampise netonde nakola ki akitebe kyalanze bwe tulinako obuzibu bwe bati mujja ku kitebe tukole ki twogere yamala emyaka egyo nga talinye ku kitebe twamulonda n'abeerawo omwaka ogwo n'amala emyaka egyo nga talinnyeko akomyewo buli omwaka ogwo so yene nsasula kakati omuntu ng'oyo ddala kiwagyenkana oyo kakati kadi oyo netugimumma wetugimummye netusigazaawo 500 ne Kali alina erinnya 5 ekituufu kiri ngali ng'ate alina erinnya 5 ekituufu kiri nti ate 5 bagamba abadde n'obubiina biina eyo emitiiyana obw'abakyala naye mbune Nabbosa kati ekyenjawulo ku Nabbosa kyabasinze nti ku gulawundi alabika abaddeyo konene ku kitebe nga bwali nnyo ekiwulya Nabbosa ku kitebe abaddewo nnyo ne ku gulawundi Nabbosa yeetaaga okwongeramu amaanyi Nabbosa wakupikira ddala era otutamupika nnyo awedde n'abakooba yandi tuyita myaganya gy'engalo wakupikira ddala tulina omubeererako ddala era abantu b'emitiiyana Nabbosa temusaako wadde okuweera Nabbosa waali n'abakooba ffe mu kalica yaffe bwe batakuba kaadi ne tugenda mu petition mwami wagyagambye ne waddawo ne bagamba nti wadde ojulidde obudde bwebuli naye okujulira kwa nnaku bbiri okujulira akakiiko okujulira kukola kwa nnaku bbiri kubanga waliwo bazijjeko ne tugamba nti kubanga era okujulira makwakola ne baba ne bazijjako okujulira bwe kutambula ne kukola ne kutakola ne bagamba nti okujulirako kwoleese tukonfaminze Nabbosa yagiina buli amuyimbirira mu makubo ge ffe tugenda saawa musaawe tugende Gomba woman representative bawadde Sentamu Betty mukwano gwange yannumi bana Sentamu talina ttabu Sentamu bangambe muganda wa Kyagula ya bituufu naluli yajja ne bamunyaga bunyazi bamubba bubi tomanyi oyo mwala ku ground kwali yajja ne bamunyaga bangamba kwali nnyo si bya kigunda bangamba kwali nnyo asinga Nyanzi amaanyi Nyanzi bani bade Nyanzi simanyi lwaki tebamujja mu kintu kya Nopu Nyanzi simanyi lwaki tebamujja mu kintu kya Nopu constituency egenda mulemerayo amaanyi agayina bulungi ebigambo nti simanyi kati wulira nga tufundikira oba nga tumaliriza nakutegeezeza ku mission enkambwe eyali ey'abasajja bano mukwano gwange sister wange Mari mu ggwanga erya Switzerland webale kutugoberera wuliriza maama mu ggwanga erya Switzerland ebigambo bibino akakundi ne mission ezaweebwangayo mu kiro ezaazannyibwanga ezapuleyingibwanga okulwanyisa bannankyukakyuka abaddala bino byonna nga bigenda mu maaso jjukira nti abantu bano baaliwo nga beefudde abalwanyisa mwami Museveni naye nga kyali kiwaani era nga bano okumulwanyisa yabasapootinganga financially mu buli kimu era ne mu kalulu akawedde mwalaba ssente ezaweebwa mu DP essente ezaweebwa mu FDC essente ezaweebwa abantu Ssekinnoomu nga ne mu kalulu kano mulabye essente ziweredde bamabikke bamukaaku bakasiba nti bonna abaali baakona ebikonwa ebyagwa byonna ne babisitula ne babiwa ekibiina ekya DF ekikulirwa Mathias Mpuuga ne bateekawo nga ddiko n'okubuzaabuza bannansi basobole okubeera ng'ebifo byabwe babyenywerezaamu jjukira nakolera akatambi naye nkuwa endagaano ezaakolebwa nga mwami Museveni yazikola nabano ababadde beeyita abamuvuganya oba aba opposition abaaliwo abakadde bonna muno mwalimu FDC mwalimu DP mwalimu Jema ne kwegattako ne DF n'obubiina obulala bonna bu UPC bino nga twakamala okufulumya endagaano mujijjukira twagikola ku mukutu gwaffe wano ebyagirimu byonna twabiraba omusajja Nobert Mao ono nga minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi n'avaayo n'akkaatiriza mu bigambo bye n'agamba DP FDC DF eyampuuga n'ekibinja kyonna tukolagana ne NRM era tuli muntu omu wuliriza nga twakava mu ndagaano kitegeeza ebigambo biri byenkugambye ebya gurupu eyakolebwawo n'etondebwawo mwami Museveni okulwanyisa mwami Kyagulanyi ne opposition eyaddaladdala byali bituufu n'ebyali mu ndagaano byali bituufu Mao agamba nti political block yaffe eno
omuli NRM, omuli DF, omuli FDC, omuli Jema, omuli ekyabidandisali, omuli UPC, tulwanyisa Nuupu. Kubanga Nuupu egamba omusajja agende mu mbeera yonna, ffe tugamba omusajja tagenda. Era tutuula n'okutuula naye ekiro, waliwo ebisenge bye tutuulamu ne tubuuza ani gwe tugenda okuzzaako nga yeeronze mu ffe. Owulidde bulungi? Era ono n'ayongera okulumiriza n'agamba nti akalulu tekasobola kujjako Museveni, tukateekawo for formality kusanyusa mmwe. Naye nga yeerabidde nti ensimbi ezandizimbye enguudo, ensimbi ezandiguze eddagala mu malwaliro, ensimbi ezandiyambye abaana baffe okusoma, ensimbi ezandituyambyeko okubeera nga amasannyalaze gatuuka mu bitundu byonna, ensimbi ezandiyambye Munnayuganda okubeera nga buli waali ayina amazzi amalungi. Kakati ensimbi zino ampuliriza baziyiwa mu kalulu, naye nga akugambye ate akalulu kano tukakozesa bukozesa, naye omuntu agenda okuddira Mwami Museveni bigere, tutuula butuuzi mu luumu, tuli mu kwerondamu ani gwe tugenda okulonda tumusikize. Abasomesa bakaaba, abasawo bakaaba, n'abantu abalala bangi abaana basomye tebalina mirimu, essente ezandibayambyeko okuryetinga emirimu. Ampuliriza kangene mu katambi kano, wulira abasajja bano obubuyi bwabwe ate tukomewo. Tukwate ebigambo bisatu ebibadde bitawaanya, ebibadde bisinga okutawaanya ba MP baffe abalowooza nti bateeketeeke. Obugambo busatu. Ekisooka weewalanga nnyo okuba n'ekintu kye tuyita ego mu Lunyanyimbe. Ego sikamunye wabula ego eye letters esatu EGO. Ego kyekubanga weewa kye tuyita oba kye twandise sense of self esteem. Ne wezuula nti ekituufu oli mulungi mu nsonga emu, mu mateeka, mu kuyimba, kati n'otandika okumera ebiwaawa. In the way that nti newe mbanga muli mu meeting ne balina olw'okuba oli superstar oli mulungi nnyo, ne baleetawo akasonga oga nti kakati ekyobuuza kyaki ekyobusiru, ne weerabira nti si buli omuntu aba amanyi, okitegera otandika okufuna ego eyo okulaga nti oli wa kitale nnyo, oli waggulu nnyo, otegeera nnyo, bagenda okuleeta ensonga nga gw'olaba tegasa ya kisiru. Then wova ku ego n'oteekawo pride. Pride kwandibadde ng'okugyewulira, amalala bibanga bifaanagana n'ebyawukanamuko katini. Amalala ago otandika okugyewulira ng'olira oli wakabi. Usually pride etera kujja ng'eva mu byabugagga by'oyina, amagezi g'oyina nomanya nti ndi wakabi mu kino, n'otandika ofuna amalala. Ekyokusatu gwe mululu kye tuyita grade. Ebintu ebyo bisatu ne bikutuulamu oba owedde. Ebyo bibadde bitawaanya abasajja baffe bano abayiteeketeeke. Okitegeera. Kakati yajjira mu muyaga gw'ebyobufuzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjira mu muyaga gw'ebyobufuzi, afuukidde abafuukidde akayinja mu ngatto, abafuukidde kye baawalula, afuuse ensonga. Kyagulanyi engeri gy'atundulamu engeri gy'atundulamu opposition kanjizingire wamu ne mukama waabwe, enyiiza ate ekyamazima eruma, enyiiza ate eruma, ago ge mazima. Kyagulanyi style gyakozesa nti kunyonjolenta, style gyakozesa faanaganamu ne style gye bakozesa nga onaatundula envunza. Omanye envunza kyekintu ekyasinza okuba mu kujja kaba katini nnyo, abamanyi akaloolo kaba katini, naye wekajja ne kakuyingira ekigere, usually katera okwekweka mu kifo nga kiri haadi, nga waggulu wagenda kuba wakaluba okusobola ogiprotectinga munda ng'ekuyingidde. Ebeera n'emitwe ebiri, emitwe ebiri egyo ogumu guyite mu 7, ogumu ogutufuule salimusale. Nkuleetedde style ya nvunza ogitegedde. Kakati Kyagulanyi we yamanya nti kino kyaliko kiringa nvunza, n'ayiye engeri gy'alina okikwatamu step by step, mpola mpola. Okitegeera, kubanga envunza eyo ekuluma n'ekusiira mu bantu nga tolina wogenda kwetaku, tolina wogenda gitundula, naye ng'ekuliko ekuli bize ekusiibwa. Ye Museveni byatulimu ne salimusale. Tukaaba tuwoloma tebatuvaamu batulemeddemu style ya nvunza. Kati Kyagulanyi yakola atya? Ab'emyaka gyange bamanyi envunza, naye bano abato bambi bayinza obutagitegeera. Envunza eyo mugezeeko okugijjukira bulungi obulumi bwe yatuyisangamu. Ekusiiwa n'otuuka okuyagala ebyemu nga toyina wojja, n'ogitakula n'owulira nga efuukidde ekizibu. Kati n'otandika kutakagere ku ttaka ng'ekubalagala n'ova mu kusiibwa n'otandika kuwulira ng'awoomerwa. Ekyo kye bayita envunza. Ye Museveni engeri gy'atuzanyiddemu atulumiza.
kyokka abalala ne batandika kunyumirwa mu bulumi bwaffe ng'abalala banyumirwa bunyumirwa yesitayire y'envunza kyetwakolanga mu mbeera ey'obulumi twafunanga eriggwa waliwo ebintu bye twayitanga ebigoogwa ebivaamu obuguwa buno obukola emiguwa ng'ofuna eriggwa eryo ery'okuta okujjukira kiba kinene ekyo ekiggwa tekisobola kuyingira munda wabula okikozesa okujaabya okendeeze ku bulumi paka wonaatuukira ewamu osobole okukola ki okugitundulayo kati eriggwa eryo lye twakozesanga be bampuuga be ba muhammadi nsereko be ba seggona abasajja ffe tusindikayo obusindisi ba mp batuyamba okugjamu obulumi obwo ate bafuuka bo kennyini bafuuka obulumi bafuuka part of the envunza lwaki nti ate mu kulya ssente zimubi w'omusolo bafuukammo simanyi oba onaategeera bulungi so Kyagulanyi kyakola kyali ki mu system eno ey'okutundula opposition yasooka n'akwata eriggwa eryo n'atulisa omanyi kabanga kamonde nga katudde muli munda kabanga kasaako naye nga omutwe ogumu guyite salimusale gwe gubeera eri munda nga guli mu kuyonka omusaayi omutwe omulala gwe gubeera ebweru ku nvunza ogwo gubeera omugaso gwabwe okusika mpewo ebweru oxygen okitegeera kati giba emitwe egi envunza eyo gyolaba ne kati munda muli ekola akapiira ako kati omusaayi gweyonka ate negumala negussa mu kibu wekamala okuyingira akantu kano nga katini kazimba ekintu kye tuyita ekibondo muli munda ekibondo ekyo kati ng'ekimu kikutta omutwe guli ogwa salimusale ali munda eryakuyonka n'akola emmere bano gye bajja n'akola emmere opposition leaders fake opposition gye bulyako oba bwe tuyita okugina mu nvunza then omutwe omulala ye Museveni ye n'abeera eno nga yasika oxygen noba ng'olina emitwe egi kati wattako omutwe ogwa waggulu munda salimusale abatafudde yenvunza bamanyi envunza salimusale munda abatafudde kati olina okutta omutwe guno ogw'okungulu n'ogw'omunda n'ogutundula esimanyi oba ontegedde kati makkati ate awo mu kamonde kali keekola kityubu ekyo ekigikuuma mwe mubeera fake opposition bonna kati Kyagulanyi yakoze atya yamanya nti envunza eno engeri olina gikwata mpola mpola yasooka n'ayabya kampuuga akakavaringa ba opposition bonna akaleeta ssente akavujjirira opposition nga kazijeyo direct ewa Museveni n'akwata ekiggwa kiri kye nagambye n'afumita ekibondo ekyo kati wakifumita amazzi ge gafuluma amazzi we gafuluma kitegeeza nti Museveni aba takyalya bulungi ne salimusale aba takyalya bulungi ze donations ze yakola ng'agenze mu nsi z'ebweru simanyi oba akategeera bulungi kakati tekitegeeza nti envunza yali agijjeemu naye nga signs and symptoms zaali zitandise nti atandise okulaga nti ekintu akyetaaga okukijjiramu ddala simanyi oba tuli fembi kati wamala mpuuga okumufumita jjukira wofumite amazzi ne gafuluma ekibondo kisigalamu amazzi ge gaba gafulumye wabula ekyokulya oba okijjeemu kati olw'okuba nti ekyokulya kyebadde balyako okijjeemu kati salimusale alina okuyonka ennyo omusaayi asobole okufiidinga bano gyegyo emisolo gye bakusaako olw'okuba nti donations ezimu donors abamu babatemako Kyagulanyi abaleetera okuba nga babatemako ng'afumita ekibondo kya mpuuga ng'agenda mu diaspora kakati salimusale kwe kunyigiriza emisolo ne bagikusaako eno waggulu Museveni yabeerayo nga ayogera mu ofiisi naye ng'atulye ennyo ye salimusale simanyi oba okitegeera kakati we yamaze empuuga n'atutwala mu vetting system story by story okulaga nti ono omulenzi abala ekintu kye nze nkuleetedde kyakulabirako ekyefaananyiriza kati mu vetting process jjukira omutwe omukulu ogwa Sale ne Museveni tannagujjamu nkugambye envunza ebeera n'emitwe egi ebiri buuzaako abagimanyi kati kyeyakoze mu vetting process opposition eno tannagitta ayinza okuba agiwaayo opportunity abadde azaagiwa opportunity abasobola okubuuka mu kibondo baddukemu kati kyeyakoze mu vetting ekibondo yakikutte n'akiwamu amafuta kati wakiwamu amafuta omutwe gulijjukira tegumala gafa guba gwekutte guyingira ddiipu mu musaayi tegufiirawo oyo salimusale akyatulimu ne Museveni waggulu kati buno oyiwa amafuta mu kibondo bano ba opposition oba obasse be baseggona era seggona tebakugamba nti agenda kudda amafuta ge bamugiyemu mu vetting process tagenda kudda ekyo tebakikulimba abasajja bagezi akanyoomonyomo ke baalina nti Kyagulanyi muyimbi
bwe runyomonyomo batadde ku musajja wange Matthias Walukagga simanyi oba tukyatambula ffenna kakati olaba nti Museveni bamuwaana nti is the master of violence naye nze nakkiriza kya kyanaku nnyo nti amataba gatukubye abantu baffe era munyiikaavu naye bino tunajjanga mbyogerako kubanga okuzimba omuwala si kibi era nga kesisu yateesa kirungi nnyo omwala guno gwaweebwayo pulezidenti Museveni guzimbibwe naye kyendowooza ensobi yakolebwa ey'obutamanya mwala gwali guzimbibwa bukulu bwagwo omwala guno gwali guzimbibwa gwe gukyasinga obunene mu Kampala gutwala amazzi ag'enkuba ettonye ne gakulukuta ebitundu 6 ku buli 100 amazzi gonna gakulukuta mu Kampala gw'omwala gumu gwe gatwala era wano bali bakutandika okuzimba nabagamba nti mulindeeko ekire ky'enkuba eky'amaanyi kimu mugenda kulaba kuba natunuulira ebintu bino wammanga natunuulira nti KCCA yali tennaba kulaba bulungi plan kutunda propose eyo kujja approvinga kugiyisa omuntu wokola propose ey'okuzimba omwala obeera ne kibayita methodology enkola ogenda kukozesa ki technology ki ogenda kukola otya bwe tuba tuzimba emyala olina okulowooza ku singa enkuba eba etonye kubanga gwe mwala gwokka oguliwo naye oba ozimba kkubo ng'ekkubo libadde likozesebwa ate okufuna kibayita okuwugula oliwugulamu giyite diversion kakati n'olyoka ozimba wali wafu olumala n'otaawo kati n'omwala guba guzimbibwa olina okutunuulira ennyo nti gwe gwokka oguliwo okutwala amazzi so n'okukolera diversions kubanga enkuba egenda kutonya okusookera ddala olina okutunuulira ebiro byogenda okuzimbamu omwalo biro bya nkuba oba biro bya musana omwalo gubadde guzimbibwa naddala omusingi gwagwo mu biro eby'omusana kubanga mu biro eby'enkuba kizibu naawe gwenyini azimba ogenda kutataganizibwa kubanga ne matiriyo yenyini gwogenda okukozesa ebikozesebwa byennyini bijja kwonoonebwa kakati ebiro ebyo tebabitunuulira baana bagamba nti newankubadde mwandibadde muzimba mwanditandise okuzimba mu biro eby'omusana tebakikola ekyo nakigamba nakiwugira ekyokubiri ng'otunuulidde nti amazzi gonna agakulukuta mu Kampala ebitundu 6 ku buli 100 gayingira omwalo ogwo ne gugatwala mu Lake Victoria kakati ate ku mwala gwennyini otaddeko ebibaati ekitegeeza nti amazzi tegafuna bwangu kuyingira waye ebibaati bino bitadde ate n'obiteekera ddala ku ttaka kwennyini kitegeeza amazzi tegayingira mwala guli gajja kukomawo gakuba abantu ekyokubiri nti ne byokozesa byennyini kozesa bitayimbwa ekikwata kasasiro okozesa emiti